ndi mukulya mmere. Poliisi nejja nesamba gate yange ne bayingira munda simanyi oba bya bufuzi oba bya kiyimbi oba biki ne basamba gate. It is the final channel, Zayo said SPV graphics, amawege tuna sawa eno gamwana mulenzi Pallaso. Yazemu nafuna ebizibu ne police. Kansoke nku akatambi kano Pallaso annyonnyole embeera ddala bwe yabadde. Ne bagenda tukwata. Ne mbagamba what have we done? Osegera ne batugamba mbe past quarantine time tuli waka tulino baade bagala twebake. Baade bagala tukole kitegedde. Naye bankutte nzenga waliwo police naye ku kyalo omulala tanjagala bulungi lumu yajjako n'abantu ewange abayingire ngalanga sibakiriza n'antwala n'ateekawo story maybe simanyi oba yaninako obuzibu oba kivudde ku kine bazze wange ne bankuba osegera ne banteeka wansi olw'okuba ndi musajja alina ku maanyi ne neekwata wansi ne bankubira wansi awo ne banteeka engatto mu face. Maybe I don't know if maybe it's not possible to see it. Ne banteekako empingo nga bantwala iyi n'empingo mugiraba bakyali bange era mu base kakojera be bagitaddeko ndeetedde n'ebisago bali soke ndi musajja si kyekisoose ekyo kiri okay. Police nenkubire waka nenteekako empingo nenekwata ku kintu paka ne batandika okuba muganda wange ne bamala muganda wange ndese bamukutte bamutadde ku ttaka nze baninnya embulago nga sisobola kussa kibi kubattera bbira bazungu nga bagamba I can't breathe ne wano ndi waka ndi Uganda. I don't expect something like that to happen, man. I'm so Kigambibwa nti poliisi bulijjo eyita ku maka ga Pallaso emakindi awo nga teyingirawo naye nga ndowooza egamba kiki ekigenda mu maaso eyo. Ewa Pallaso waliwo abantu ab'enjawulo ababeerawo. Poliisi yeegamba nti baneiba bagiyise ebataase ku mbeera ndowooza ng'endongo esusse kuba abadde bagamba it is about noise pollution biki ebyo naye nga ye embeera yabaddewo Pallaso yadduse n'empingu za poliisi. Sifuna siyimba bannange bangi bafiiriddwa neno Uganda yaffe Uganda si ya mugwira sirina kifo kya mboba kiki ngamba but I am so hurt man neno Uganda yaffe tuliyagalako dinga abana Uganda n'okuba muno atayina musango gojje mu makage ngali akyaggulo n'omukuba n'omuteeka engatto mu kamwa nina ebisago bankubye viviri nnuma bankubye viste mugirabe yiko omusaayi bankubye njiko omusaayi nina omugongo gunnuma simanyi ne bwe mba mbadde illegal simanyi oba engeri gye muhandling abantu I mean bwe mba nga mbadde guilty simanyi oba engeri of whatever brought them to my house. President yagamba tebayingira maka g'abantu byonna mbi recordings ne bu video mbulina nga bayingidde ewange osegera bannange buli omu asobola ogamba kyayogera kyasuubira mbadde waka ne mwana mpulira obulumi bungi ku mutima ng'omuna Uganda kimenya omutima like bwe mba nga bampisa bwe bati olwo abalala bayisibwa batya bwe mba nga nange sirina makulu siga nti nange ndi wa muwendo nyombo ndi kya muwendo okusinga ku balala but abalala muyisibwa mutya abatalina ddoboozi nga lyanga atasobola kujja live ku Facebook abantu ne bajjako mulaba gye ndi nziruse ndi myala siri mu ngatto ndaba sigaza socks naye bambi kyonna ekinkubiza sikimanyi kyenkoze nene bwe mba nina kyenkoze
bambi si engeri gye mulina okuyisaamu abantu bannammwe. Tetuli bisolo, tetuli mbwa, tetuli mbwa. Tukoye lwaki mutuyisa bwe muti? Ndi muna Uganda mwonna mwe ndi mukozi siri mubbi. Omubbi mumuyisa mutya? Omubbi mumuyisa mutya? Bwe mbanga nze wa poliisi asasula emitwalo 3 kale ekyo si kikulu. Antadde engatto ye mu bulaga nzite atasobola na kuweera nsi eno musolo gwe njiweera. Ofisa na mutume yabadde ow'amayinja abaddeko, omulala mwerabidde ne bwe mulaba face mujjukira neeta bambi bambi simanyi kyonna kyenkoze sikimanyi nakimanya kuba mbadde waka neggalidde ndya mmere ndi ne manager wange kama mbadde ne kama Ivan to discussing a video shoot y'oluyimba lwange olupya. Tetuyina muntu gwe tukosezza, tutudde ne family yange, muganda wange ava Ireland ali quarantined mu Uganda. Basambye gate bayingidde n'amamundu bakubya amasasi ekiro. Mr. Salim Saleh, everybody that's up there, we haven't done anything. We are home. Police has invaded our house. They are shooting bullets. What have we done as Ugandans? What wrong have we done to you? What wrong have we done in our own country? We are tired of quarantine. Our police officers, you're supposed to serve and protect. 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 Our police, Ugandan police, is here right now shooting bullets at my house. Shooting bullets at my house. It doesn't matter who it is. Don't give them what they want. We are peaceful people. Everybody knows I am Pallaso. I'm peaceful. I am at my house. Bullets have been shot, Mr. President. Don't lock, Baleke. Do not lock anything. Recordings. Kakana. Ivan inaitwa shampulira. Kakana. Leka police kole chekola. Lero. Tuliaba. Nze ndi muna Uganda. Bantwale je bantwala. Yonna jontwala. Nze wendi ne recording oba yagala kuntwala nzuno. Ne recording. I'm recording myself, bro. Boy yagala kuntwala nzuno. Tebuzuno. Cho yagala nzuno. Banumbye wange sirina chenkoze. Kama bantwale. Lero njagala nayigire kunze. Bantwale. Ntwala. Bantwale. Wendi bantwale. Henry, sagala fujo. Relax. Kakana. Tetwagala fujo. Kati nno okuddukana empingu za poliisi guba musango munene nnyo, naye ayinza okuba naye yabadde yeerwanako okusinziira olabanga alina ebiwundu. Muganda we Henry yakwatiddwa, abantu eb'enjawulo awo, naye katusabe Katonda bino ebintu bigwe bulungi. Ekyennaku kyempuliddemu nti omupoliisi yamulinnye mu feesi oba mu bulago nga yennyonnyolako naye nga agamba tayagala kuwuliriza. Kankweka video kano syabitegedde bulungi nnyo, naye nga video yino ng'osobola okugiraba no defining what really could have gone wrong mu situation yeno. What's your name? Mr. Salim Saleh, everybody that's up there, we haven't done anything. We are home. Police has invaded our house. They are shooting bullets. What have we done as Ugandans? What wrong have we done to you? What wrong have we done in our own country? We are tired of quarantine. Our police officers, you're supposed to serve and protect. 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 Our police, Ugandan police, is here right now shooting bullets at my house. Shooting bullets at my house. It doesn't matter who it is. Don't give them what they want. We are peaceful people. Everybody knows I am Pallaso. I'm peaceful. I am at my house. Bullets have been shot, Mr. President. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics. Go ahead na inaka video osobola okasindika ntubeeranga tukateeka ku video zaffe zino ze tukola no yingira the final channel family. Subscribinga no commentinga.
Saudi kutumide kunyo mukwano netumira abantu Uganda mwenna netumira abantu benasa na mwenna banaye bagala nnyo netumira abalabi baffe abadde Final Channel bagala nnyo mikwano big up netumira ko gayi waffe netweleza ku Final Channel bambi kwagala nnyo mukwano banaye mu liking mu sharing mu commenting bambi ya kwanga yatuchemoli amasufu agakagwawo banaye kyensaba mu liking mu sharing ne bakyali obagambe banaye betanire guno omukutu gwaffe gwa Final Channel bajja ku YouTube bagambe ya Banange mwenna abalina YouTube channel ngate mungoberera nagezezaako okwagala okubayamba naye nalemeseddwa so kyoyinza okukola commentinga otekeko link ya YouTube channel yo ate namwe mwenna abali ku The Final Channel family musogera mnonya ku bantu abo ne mulaba kiki ekyenjawulo kye balinawo. It is The Final Channel, Zanella SPV Graphics. I'm out.